abaagala abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba okuba nga mumpuliriza baddaalingi bange abalungi. Olwaleero mmanyi kye njagala okwogerako njagala twogere ku mazzi. Waliwo yangambye Ssenga omukyala andabira ku kinti nina amazzi nga sinnaba genda kwegatta na musajja oba nga seegattangako. Ekisooka oba nga togunaba kwegatta na musajja oba nga teweegattangako omubiri gwo engeri gye gureactinga towards sexual feelings gwawukanamuko n'omubiri gw'omuntu olwedde gwe baatinkuulako eyafiiringako eyafunamuko kati gwe olinza obutategeera ekituufu nti nsobola kuwulira ntya kubanga osobola n'osanga omuntu ng'ali very naive nga ne waba ayime tasobola bitegeera nti ali ku muyima oba yasaze okitegeera kati olinza okunkaluubirirako okutegeera naye omuntu gwe baali bazinyeeko nga wazinwako bubonero ki bw'osobola okulabirako nti oyina amazzi. Akabonero akasooka kwe kubeera nti waba ogenze mu biseera bye eby'ovulating actually ebyokubeera nti oli mu fertility window. Fertility window ke kaseera omukyala k'abeera asobola okufuniramu olubuto, akaseera akatuufu mwamba noonya olubuto w'osobola okwebakira ne mukyala wo. Ate ne tubeeramu n'akaseera ako ka fertility window tukayita ovulation period. Waliwo olunaku ejji lwe litambula mu nnaku ezo balanga katugambe nti wembambaze okuva ku nnaku nga ngenze mu nsonga ennaku 6 nezivaako kati nembala okuva ku nnaku 11 paka ku lunaku nga 16 oba 17. It depends ku cycle y'omuntu kati ezo ennaku okuva ku lunaku 11 16 17 ezo ennaku omukyala wabeera mu ovulation. Buli bw'oba ng'ogenze mu ovulation oba ng'oli mu fertility window yoyo ng'emmana etoba omanya nti gw'olina amazzi ate obeera fertile by the way. Waliwo ekiseera w'otuuka mu buli mwezi nga gw'obeera weetaagana kwambala gundi kwambala baziyita pantliners bubeera nga bupaadi obutini bwe twambala nga bwe weetaaga ng'oba tobukozesezza olinza okukyusa empale emirundi eno olunaku anti oba otudde n'ogawira nga gayiika omanye amazzi gayiika ne gaba nga agayiikira ddala ng'omukazi we wandibadde nti ensumbi eyatisa ogenda kuzaala nga ge mazzi g'ofulumya ne gaatika webbu n'ogawulira kati galina engeri gye gayiika gasobola n'okuyiika n'ogalaba mu bigere bwe gati nga gayiika kati awo nno wootegeerera oba woosobola okumanyira nti munnange olina amazzi. Ako ke kamu ku bubonero obulaga omukyala alina amazzi. Akabonero ak'okubiri ke kubeera nti gwe bw'obeera ng'otuuse mu nsonga z'okwegatta oba kale ng'obiroboozezzaako bulobooza oba nga bakukutteko kwegamba emmane ye eyanguwa okureactinga ogenda okuwulira ng'otobye nga teweetaaga sooka ku straininga nnyo bwongo bwo simanya kuwuliriza nnyo simanya kwetooloola nnyo nedda gwe munnange ako nako kabonero kakulaga nti olina amazzi ng'omukyala gwe baweeweeta omanyi nti waliwo abakyala ng'omusajja ne bwakuweeweetera eddakiika 10-15 emmana tereeta mazzi ako nno kabonero kalaga nti oli mukwano weenoonye ojja kutegeererawo. Akabonero akalala k'osobola okutegeererako gwe ng'omukyala nze ke nsobola okulabirako ne mmanya nti emmana yange wamma ddala erimu amazzi kwe kubeera nti bwe mba nga ndi mu mukwano n'omusajja kwe kubeera nti sikala nti sikala kyova nabagambye nti njogerako oyo gwe baali bazinyeeko nti towulira nti kati nkaze kubanga omusajja aba akuzina n'okala naawe oba owulira nti nkaze weewaawo waliwo factors ezirinza okuleetera omukazi okukala yadde emmana erimu amazzi. For example obadde onzina then n'onfumita ewannuma ne disconnectinga ku nsonga gye mbaddeko ey'omukwano kate ne ntandika kuwulira bulumi awo mbeera sikyasobola kuproducinga fluid eri ekuyambako okubeera ng'ekola ki ng'etambuza omukira oba gye nandiyise museereza aba takyasobola kujja. Museereza oyo mumaintaininga nina okuba nga nina obwagazi nga ndi kunyumirwa nga binkolera kwe kumaintaininga museereza oyo ng'ajja ne mba nga nina amazzi. Kati omukyala kw'osobola okutegeerera nti olina amazzi kwe kubeera nti omusajja gwe waba akuzina munnange emmana eyiyo tekola ki tekala esigala erikkiriya nga ekintu kitambuza bulungi ate ekyo nakyo kiva ku bwagazi omukazi bw'aba ayina. Omanyi ne gana amazzi nno mu mmana gasinziira muntu kigoodiringa naye gwekimanyi nti omuntu woba omwagala ne bw'asiza busiza kumpi naawe ne bw'omunyiza bunyiza owulira ng'omubiri gwesika ate bwe gwesika ng'emmana etoba kisinziira ne ku feelings zo. Twoba olina feelings z'omukwano nga ddala gye ziri osobola okubeera ng'otegeera nti nina amazzi kubanga emmana eba etoba. N'ekirala endabika y'akasoloko bannange emmana erimu amazzi yemmana ebeera moisturized emmana erabika obulungi. Sigamba nti ebeera n'amatama manene sigamba nti ebeera n'omusino munene sigamba nti ebeera naye nga naye bw'ogitunulako ebati yonna teyiikayiika
naye otunuulira emmanayo nga bw'ogitunuulira bati olaba yonna eri awo yonna eringanga gye balyako emmere ogenda kugamba emmana bagiriisa emmana tebagiriisa naye kale kankugereze nti bwe ndaba olususu lwange kale kangereze ku lususu lwange nga tuvudde ne ku mmana nti bwentulira olususu lwange ndulaba nti siina mazzi bulungi mu mubiri am dehydrated kati olowooza amazzi go gagenda kuba gavaawa amazzi gava mu mubiri gwo so olina okubeera ng'oli hydrated bulungi okuba ng'osobola okufulumya ago amazzi omwami gagenda okuwulira oba gagenda okufuna ng'akuzina kati osobola n'okulabira ku lususu lwo n'ekirala osobola okulabira ku ngeri gy'onywamu amazzi bannange you do not consume any water ate goloboozi olina amazzi nga gavuddewa okimanyi nti omubiri gw'omuntu gusobola osurvivingira waliwo amazzi kubanga omusaayi gwe bamala ogupampinga gufulumya waliwo wese nga kwosurvivingira kwebyo ebintu bagufilteringa kati lwaki oba tonywa amazzi omuntu anywa amazzi ako kabonero akalaga nti olina amazzi kubanga oba oganywa ago amazzi gonywa ge gafuula omubiri nga gubeera moisturized nga gubeera hydrated nga woba ogenze mu kikola ky'omukwano wamma kituufu emmana esobola okubeera ng'ekola ki ng'eserera bulungi oba ng'ereeta ku mazzi naye woba ng'okimanyi nti oli muntu atanywa mazzi ebibyo byebyo lyawanga omulungi allow me to let you know nti ekituufu kiri nti n'eri wansi teri kitambula waba wakaluwe n'ekirala akabonero k'osobola okubeera ng'olabirako nti olina amazzi kwe kubeera nti ggwe omuntu gw'oyagala ne bw'omuloboozaako oba ne bwakkwatako obukwasi bw'ati emmana tewasooka kwetooloola tosooka kwennyonnyolako egenda kubeera ng'etoba akono kabonero akakulaga nti olina ki olina amazzi etoberawo wali eri full stop nawe n'ogirabako nti kiriya wali wonna wansi ekintu kiri mataliibu oba ki obono bumu ku bubonero bw'osobola okulabirako kati omuntu gwe batazinangako gwe sisobola kubuulira bubonero bw'osobola olabirako kubanga sijja kulimba kubanga oba tomanyi bwe kiwulikika you don't know how you how you will respond to sexual feelings no obeera nazo era osobola n'okuyima naye siniza kukonfaminga olina okwebakako n'omuntu n'omanya sigambye nti genda ate ogezese mbu ogende webake n'omuntu ogezesa temukola ebyo kale nze nsigadde nze Senga 5256 eno audio gyeba ekusanze yonna oba ekusanze ku Facebook oba ekusanze ku TikTok gwe manya nti eva ku YouTube channel eyitibwa Senga 5256 jangu butereevu mbiro subscribinga likinga commentinga awo wamma ekintu kibeere nga kikola ki nga kitukitambuza tusoma eby'omu kisenge ebya bulijjo businesses sometimes byonna tubikwasaganya ne tusoma n'ebyokwezina byonna ne tubeera nga tubikwasaganyiza wamu ne counseling ate tubeerako n'emboozi z'omukwano so munzikirize mbasiibule abankuumire atakuumira mpeera mubeere bulungi mweraba bantu bange. Yeah.